Ebya President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okuddamu okwesimbawo ku kulembeze w'eggwanga Uganda byandibanga biri mu lusuubo anti ab'ebitiibwa ababede abakuno abateeketeeke abasengeke bamuwaabidde mu kkooti z'amateeka nga kyebaagala taddamu kwesimbawo ku kulembeze bonna mu Uganda okumalira ddala ebbanga lya myaka 10 asooka gwemu omukyuzi then balyoke baddemu bamulowoozeeko bibiro abadde bazibangoberera recently nabagamba nti President waffe n'ekibiina kya National Platform bamuwaabira omusango mu kkooti era ne mbagamba omulamuzi gwe baalonda okujja nga bamukyusiza balinda bulinzi ddi lwe bagenda kuwulira musango ogwo ne mbagamba ensalo y'omusango baagifulumya dda ng'era ensalo erimu nti President waffe bagenda muwera okwesimbawo emyaka 10 naye abasinga obungi mwali muwakanya information eyo omanyiza nzija ne bagamba information nenjirekawo n'etambula naye kati byavuddeyo bulungi nnyo mwabitegedde kuba nze nasobola baga nti bannayo abasajja baatuwaabira naye ndowooza mugenze mutegera kye bayita Abaganda mannya n'akabano Abaganda basinga mbatuvuma tuyina enkwe no Abaganda tebayina nkwe Abaganda mannya abeeyita amanya gaffe kyekizibu kya Buganda abeeyita amanya g'Abaganda kyekizibu kya Buganda mumpulidde bulungi nnyo najje ne baga nti baawira pulezidenti ababaga alombo yalimba pulezidenti yavudde n'abyogera naye kansooke mpulirize wano kano ke kabinja kano awe Baganda mannya abobasanga aba basatu kyekizibu kya Buganda kyekizibu kya Uganda aba basatu abo kyekizibu kya Buganda kyekizibu kya Uganda kati president wuno yeyogeredde mu ddoboozi lye yali deputy president waffe wa Uganda ne banaabo abalala nga basaba ekkooti eŋŋaane okwesimbawo okututa okulembeze kyonna okumala emyaka 10 n'ebirala tukimanyi bulungi gavumenti ya Museveni ekolera mu bantu bangi abeewala n'ab'okumpi naye njagala obajuliza nti twagenda mu kalulu ka 2021 kati tulina constitution yaffe mpya twagenda nkampe netumalago ne Museveni twamuwangula tuli baze nkulubuse era omalabe wakalawo omulyango tulina abadini zebamukamu when the enemy closes the door we fly through the window. Nza mukitegedde kamba zanjire n'omwogezi naye nze kati nzijuliza information gye nabawa Masaya Simpuga yagenda mu kkooti n'awaaba nti Kyagulanyi tebamukiriza okwesimbawo okumala emyaka 10 ng'akalulu kali kawedde biri mu gumu nga kawedde obanga tikano musango giri kati mu kkooti General Yoweri Kaguta Museveni wakati mu kugulirira mwami Mpuuga yali amutumye era nga mutisa obuvunaanyizibwa obulala nti bagende mu kkooti bagezeeko okuliza Kyagulanyi okwesimbawo kuba pulezidenti wa Uganda okumala emyaka 10 baagala kumuziyiza kwesimbawo mu 2026 kubanga General Museveni alowooza nti mu Central Region awasinga okuva amaanyi amangi beebatiza nti kino ekisaawe bakyonoone bakitekemu baspoira baletemu abantu nga Bampuuga kubanga ne Bakatumba oye baalimu kati balese Bampuuga oye ekireesa Bampuuga oye bo tebafaayo era yekibula bakutegeka nti alibeera minisita mu gavumenti eddawo nga Joyce Bugwawo nti tukolaganire wamu gavumenti tuteese nayo kubanga bo kati bali mu byakwegwanyiza
kakati ye alafuba n'okulaba nti ne bwajja okujja okwogera omulaba ajja kwogerako NUP kubanga bwe buvunaanyizibwa bumuweeredde okugikkakkanya okulowooza nti asobola okugyamu ettutumu naye nga temuli wuyo yakuna faida tu. Aya ate abasajja bano n'amala najja ku kitebe ng'ayambadde bulungi nnyo nga yeebuzaabuza ng'afukaana aba wuuno ngazze ku bebawa omusango najja ku kitebe bw'ate bannayuganda omutemu wuuyo kibale kigenda kungwira oba kigenda follow me. Kati njagala nsooke nkusigira ekifaananyi. Omuntu akuwabidde mu kkooti nga n'ensala agirina yakulemesa buteesimbawo nga ne option y'okutta weeri ng'era amaze ebbanga nga tajja ku kitebe yayimirirako n'ewantu n'ayogera ebigambo bino oba naakafuna munyambe mukama nyambe lima gasaaka deliitinga. Nayimirirako ewantu nayogera n'ebigambo bino. Oba oyagala oba toyagala kuga ayina abamwagala weetuli untegeera kulitayinza kuŋŋamba kambabuuzi kubanga osuubira okusuulawo omupuuga gwentegeredde emyaka 3 ng'omutima gwawe guŋŋamba talina musango ate gwe gwe nalabye onsuubira otya nti nayimirira naawe naye nammwe mubadde mu bisiru byammwe abamu nenyimirira nammwe so mwekyo kataka Nkakuddiremu oba oyagala oba toyagala kuga ayina abamwagala weetuli untegeera kulitayinza kuŋŋamba kambabuuzi kubanga osuubira okusuulawo omupuuga gwentegeredde emyaka 3 ng'omutima gwawe guŋŋamba talina musango ate gwe gwe nalabye onsuubira otya nti nayimirira naawe naye nammwe mubadde mu bisiru byammwe abamu nenyimirira nammwe so mwekyo kataka kati bw'olaba omusajja ng'oyo ne munne n'ataswala n'ajja ku kitebe ng'atambula nga kinnawolovu bannayuganda omutemu wuuyo ng'atambula nga kinnawolovu omulaba kibale kigenda kungwira oba kigenda follow me. atambula nga kinnawolovu atambula ajagiira omulaba atambula ajagiira okubaita okutambula ng'ojagiira omulaba atambula ajagiira balidde ssente
bakuse batambula bajagira abigula n'okubigula omusajja omukulu kati bamuyita lubega kati linga babera abaganda balina enkwe naye nga lubega nabagamba dda wakabano musajja mulungi yakyogera officially kati nga muddaawo bebono betulina kati awo tuvuddewo katugende wano ebiseera ebisinga kino nkiddamu bw'osanga ng'omuntu yenna nga wa DP nga wayiwayidi wa DP buloko nga ze mulujjalo kuwasa mukazi muwalawo mudduke mugobe totegana abaana abo babi kuno kwebali abaana abo babi mwenna munanjuli abadde ebyobufuzi mu Uganda abaana abo bava Makerere nga talina mulimu wabula alya anywa bavuga emmotoka ez'ebbeeyi naye ng'ombuuza omulimu gw'alina ofiisi nga talina mulimu naye nga bagaggawadde mu buli nkola yonna gy'emirimu gye badde bakola kati olwaliro okuba nti wadde social media tuba exposinze bwe bunyiivu n'okutulaga emitaafu gyabwe nti tuba exposinze others singa tewadde social media babadde bagenda keepinga on n'omulimu gwabwe gw'okukolya mu 7 kati balina obusungu ti social media ebambudde kati bwoba oyagala okutegeera nti abasajja bonna abayita mu nkoba za mbogo kati abaliwo ne mu DP kwekuli ne Mayiga njagala kutegeeza tosobola kuddira muzzukulu wa Buganda n'omulima empindi ku mabega from Monday up to Friday n'okwata Seggona n'empuuga n'Abedi Bwanika n'obawo omuleereetu ku bifaananyi ebya TV n'ebya rediyo buli lunaku nga bavuma muzzukulu wa Buganda bamukonjera buli lunaku nga ye tomuwa mukisa kujja ku TV eyo nga ne mu diaspora chaputa ze zonna mwaziyingiramu ne muziteekamu ensimbi ne muzicyankalanya wano bwe twayogerako ne beekyanga kati wano wali okola mukombe sowani gwe chaputa leader yenna ng'oli mu America oli Bungereza oli mu Europe ng'olina akakwate ku Buganda oba ku Mengo oba ku Mayiga tojja kusobola kusavinga bamaster babiri kubanga Mayiga akolera NRM ate bali mu mission za NRM wayo obuyinza bwo fo tuleke bu struggle yaffe ya revolution please gwe chaputa leader ng'odiringa ne Mayiga ng'oli mu bitsime Buganda bwe musibandi tojja kusobola kusavinga revolution yaffe nga ffe tutukolagana muntu akolagana government ng'ate bantu ba government tekijja kusoboka ndaba message ziyimi tezikyatambula gano ge mazima muweeyo buvunaanyizibwa musavinga Mayiga lumu kubanga ne Ssaabasajja Kabaka sigwe musavinga ne bwe yali ali mu nvuba nga anaatera okufa tekuli kummwe yavaayo kwogera ku nsonga za Bwakabaka era mwavumanga ffe abaavaayo abataasa Kabaka bamutugasaki fun enough njagala obategeeza buli ekikolebwa ku social media kuno Robert Kyagulanyi Center President omulo akimanyi era akiraba naawe amubega akumanyi era kyovula bambagamba akagamba kalwe mukategeere bw'ofunanga kye bayita instincts oba embeera y'okwekengera ku muntu yenna nti mbega oba alina obula bwayagala okutuusako tobuukirangawo kakkana stay cool and calm down kati naawe fuuka mbega ng'omonitalinga biki byakola kasitoba ng'otegedde bw'opanikinga asobola okutuusaako obulabe mangu nnyo. Don't panic when you discover that someone is spying on you or he or she is having a mission of eliminating you. Just stay calm. Mufollowing mwetegereze bulungi nnyo ojja kutegera ne kasito otegeera nti kasito mutegeera no papa baba ajja kwagala okutuukiriza ekyamuleeta ng'ate gwobadde to listed mu ngeri eyo. Just act normally. Akakodyo kapya botegera ati gundi mbega tomupapira muto tompapira muleke yalowooza nti gwe tomumanyi nga buli kyakola oyinza n'omuyaba ku byakola naye ng'omanyi nti waliwo point wegenda otuuka nga yerasiriza oti gyalina okukolako obulabe then awo olyoka okola eki obuuke topapa
topapa mazo tegera nti omuntu akubega. No, just stay calm and cool. Wetegereze movement zene byakola kubanga waliwo ekintu kyemutamanyi. Mu spy system enkola bw'oblowinga cover ya Mbega ebiseera bisinga bayinza okukuleetera Mbega ng'ali sophisticated okusinga kwoyo gw'oblowinze cover ye ng'ate mubi nnyo okusinga oli. Kati gwe ky'olina okukola bw'otegeera nti ono Mbega ali ku mission, stay calm, mutambulireko ng'okola buli kimu n'ebintu byakola omuyamba nako obeera comfortable nnyo as long as nti otegedde nti ono Mbega ali ku mulimu gwakwagala kukusaanyaawo. N'oba ategese emmere gwe tofaayo. Weefuule nti olina kyokola kikyomanyi. Gwe jangu n'emmere endala zisategere ogenda fu just muzannya akuzannya kino omuzannya kiri akuzannya kino omuzannya kiri akuzannya kino omuzannya kiri toleka kubanga kasita amanya nti wamutegedde abeera mubi nnyo ebiseera bisinga. Ate ne basobola okukugirawo oyo ne bakuleetera omulala nga mubi nnyo n'okusinga ku oyo kati ebiseera bisinga muzannye. Bwe batyo bwe bazannya ba Mbega. Kati abasinga obungi bamanyi nti Kyagulanyi musiru tategeera. Era luli bwe yali ku kitebe yakola press conference baga nti ffe tuli ba people power. Ekivundulwa nti ffe tuli ba revolutionist. Ekibiina kibeeramu abantu bangi nnyo buli omu alina personal interest. You are not going to fight those personal interests, no. Eno mu revolution tubeera na unification emu yakujjako government in all ways possible. Ekitali mu people, ekitali mu party. Party kiri mu mateeka whereby time etuuka nga kirina okufuna bakandide bagenda okwesimbawo. Protocol mpanvu eno teri protocol. Yensonga lwaki yagenda nti ffe tuli ba people power. Ekibiina it's none of our business. That is an examination center for politicians. Ffe tuli bantu ba revolution. Kati kino ekikuze ekigamba nti buli muntu w'oli tegeera obuvunaanyizibwa bwo ng'omuntu. Gwe ne bw'olaba omuntu nga afunye ekifaananyi ne president nga gwe nakyo omusuubiramu, don't panic, stay calm, please cool down. Cool down. Oba tofunye ekifaananyi na president, continue with your struggle. Topapa kubanga ekifaananyi tekirina kye kikolako. Era bambi ba parliament bane bafuza baagala ebifaananyi for their own interest. Buli kaseera anoonya Kyagulanyi mukubisa kifaananyi naye nga talina image gy'ayagala kuteeka mu bantu nti ayagala nkyukakyuka. Bameka bafunye ebifaananyi Kyagulanyi bamubitroyi ba MP ba politician baani ne bamubitroyi bameka bomanyi. Ng'olina ekifaananyi Kyagulanyi. Olina ekifaananyi Kyagulanyi. Tukirina oyagala change mu nsi yo. Tekikwetaagisa kumanya Kyagulanyi yani oba olina ekifaananyi naye no. Ekisooka first period, love your country as you love yourself. And we are fighting a dictator. Protect the president in any possible way. Tofa simanya manyi, simeta manyi, simanya kifaananyi no. Ebyo ebifaananyi mbiveeko kubanga abasooka okufuna n'ebifaananyi byonna, where are they? They are nowhere to be seen. Simanyi koze video simu nkofira national platform wasi mundu pia. That is none of the revolution problem. No, revolution li mutima wano kuchokola butakyukakyuka. Bameka bambadde atayaza national platform neza people power nga batulyamu olukwe. So don't be fooled, don't be intimidated, don't be scared. Fight your own battle. Njagala basigire kifaananyi nti oli mu struggle muno nga gwe si lwa Kyagulanyi no. Kyonna ekikutukako ku ggwe ng'omuntu si lwa Kyagulanyi, si lwa security, si lwa n'opululwo nga ggwe. Ne bwe ogivuddemu nga ggwe. Kyovula tewo ofudde ofanga gwe bakuzikanga gwe wabula bibagenda okwogera ku lunaku lwo bakuziika bye bimatali nga byobadde okola nkiddamu.
oli mu struggle ku lw'eggwanga Uganda era ku lwo si lwa Kyagulanyi no Kyagulanyi ye mukulembeze singa batubuuza mwagala kujjako gavumenti ani abakulembera nti oyo byakola bye twagala byakkiriza bye tukkirizaamu ndowooza olwamufunye amagezi mukitegedde bulungi nnyo so comrade na gy'oli buli kyokola kikole nga ggwe ng'okikola ku lw'eggwanga Uganda naye singa obuyinza tubukwata tubukyusa bajja kubuuza ani bw'agenda okukulembera nti y'oli Robert Kyagulanyi Ssentamu eke Bobi Wine y'oyo tewali mulala mpulira bulungi nnyo tewali mulala kati toddeyo simanyi nze no olwanirira ggwanga nakwerwanirira gwe ng'omuntu buli kyokola okikola nga ggwe ekibiina oba opresident ajja mu nsonga zino singa oba ofunye obuzibu ng'obufunidde mu byabufuzi asobola okuyingira mu n'ayogera n'akola bwe kimu ekyetaagisa bw'ayingiramu awo n'ebisigadde byonna gwe lwenzikirizayo n'okwagala eggwanga lyo kyovula nti omusirikale bavuga nti osaavinga ggwanga lyo tosaavinga nnyoko oba kitaawo no mubajje omuntu yenna aba asaavinga mugaa nti osobola okutta kitaawo n'ennyoko nti yes kitegeeza mu lutalo aba atuuseyo bw'asanga omukazi amutta bw'asanga omusajja amutta ompulidde bulungi nnyo so bandi badde bamuwa instructions nti abakazi tobatta batuta basajja no it's a unification of orders simanyi nze kusebe bankubye ekikono kati nupu ngivuddemu no some people have their personal interest ekyo tekikujja mu struggle kubanga tewalebe president no those are simple arguments simasa sobola kula secretary Chacho kwa secretary atakati nyize nyo tonyiga kitegeeza nti goli mu struggle wa secretary to no struggle no oli mu struggle ku lwaggwanga lyo people are very busy ate security wayiza abantu bakyasobola kula abantu sigala woli kola kyoyina okukola ng'okikola ku lw'eggwanga ne bw'oba ovudde mu struggle givaamu nga gwe era bw'ogenda oba ogenze ne public egenda kwerabira nobo kwata kaseno kateka mwano kati muteka mukulu eggwanga lyo mukulu bintu gwe kyosobola okukola tokateka muti Kyagulanyi agenda kutegeera wa Uganda egenda kutegeera olwanirira ggwanga lyo nanze kimanyi Kyagulanyi saamulabye ate nyiiza nnyo onyiiga biki simanyi natuusa ku kitabe ne banzi wazi toli ku oba please nina ekintu kyenjala mbateekemu lwanirira ensi yo tolwanirira kifaananyi tolwanirira kusinkana muntu no lwanirira ensi yo so ndowooza mu kitegedde bulungi nnyo mu statement zonna zenkoze olwaleero njala munkwate bulungi byenjogera mbivunaanyizibwako wabula sivunaanyizibwa ku ntegeera gy'obitegeeramu era sandi kusuubidde gwe ku sitiiki nga bakukwata mu vidiyo yange ojja mbyenjogera oddemu discussingako no naawe kozesa obwongo bwo oyogere ebirala ebitereeza gwe nga bw'obyagala abantu bawulire message yo period don't stick my videos kati kansembyo nakano waliwo ka video akasatulatinze
ak'omukyalo omunene alinga endibota y'obulega obutonyeemu enkuba ng'ayogera bigambo nti mulalu naye gwe atamanyi nkola ya Museveni mujjukira video gye kyobalaga omukazi yanaabira ku Ntebe Road ku makya. Kati omukazi yakera ku makya n'ajjamu engoye ku Ntebe Road ku ssaawa ez'abantu abadduka emisinde ogenda Entebbe n'abayingira ekibuga. Oli najja ne bucket ne baafu n'addagala n'anaaba. Njagala kuwa ekifaananyi. Omukazi yanaabira ku Ntebe Road ku luguudo yajja ne bucket ne baafu n'anaaba nga yeeyambudde yenna. Kati soko kwate ekifaananyi ky'omukazi yeeyambula ku Ntebe Road n'anaaba ku makya ssaawa zalinga 2-3 n'anaaba. Owulira n'akatambi kano ofune ekifaananyi njagadde osooka ofune ekifaananyi kati nga sinnakwata mbiga by'omukazi ono. Sooka ofune ekifaananyi kiri eky'omukazi yanaaba ku kisaawe ku luguudo lw'Entebbe. Bw'omala okifuna okiteeke mu bwongo. Akatambi kaliko owuliddeko omukazi gwebaga nti yagudde eddalo. Nako ngenda kakuzanyira. Wabula nina wangenda okukwata mu bigambo 3-4 olyoka ofuna okutegeera bulungi nnyo. Kadoze ekifaananyi maze mumpandikira nti ekifaananyi kimukifunye. Ono agambye Faith agambye akitegedde. Mukitegedde bulungi nnyo. Kati mwe mukitegedde kati kankuzanyira akatambi kano. Gwe kennyini weerabireko olyoka otegedde nti ono mulalu oba si mulalu. Bwajja bakutwale bakujjanjabe. Bakujjanjabe omutwe gwo si mulungi. Naye tutamukweyambula. Tutamukweyambula. Banange omukyalo ono abuliddwa kw'abaabwe ate ng'akyankalanya obwongo alabise. Nsaba omuntu oba bbaawe obaana bwekimukwatako oba baana be munnange mujje amanye omuntu ono yeeyambudde ali wano gwe mulaba yeeyambudde lwakava okumwambaza saawa zino mujje mutuyambe mututaase omuntu ono ali wano wenyini ku Rubis Bombo Road opposite Rubis Bombo Road wenyini ku dduuka erya Mmogo gwenyini kwakyankaliride omukyalo ono banange mujje mumutaase. Kale byebyo obitegedde abyabasajja abeeyita ab'ebitiibwa abeeyita abateeketeeke abeeyita abateefuteefu abeeyita ab'oluzungu abaasoma abaamalayo omulimu gwe balina gwa kusaanyawo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine katubasabire gubanguyire guyinza obutaba muwangu nga bo basuubira guyinza okuba omuzitomu wadde bo balowooza mbu basoma bamanyi oluzungu so nga oluzungu lulimi balowooza okumanya oluzungu kitalo naye nga tolina common sense. Kale Mukama abakuume tujja kuba tuddamu banywanyi mweraba.